nga tuvudde mu byokusaaga kati gwatavetingibwa tewagenda mu vetting ya NUP ng'oyagala kifo kya Makindye West ogenda otya bakuba batya kaadi wala omuzanyo gwe nalabye ogenda obeera bwe guti omuzanyo genda beera bwe guti Shamim Malende balaba tebasobola mufiirwa owulira naye ng'aza halulika naye amaze okuwanika ki ebendera naye yagala kifo ekyo ne bamugezanga katugendeko eyo bagenda abantu tujja fiirwa Shamim Malende ono bannaaye ate Shamim Malende bwageza najja independent ajja tukuba akalubu aye tuswale tegeera ne bagamba katukoze tutya ate ne Zahara naye twagala tukole tutya baanoonya engeri gye bejjako Zahara nga tebagiraba kati omuzanyo ogenda kubeera bwe guti nze mbabuulira bino bijje ku nze Zahara Luyirika ekyamazima kiri nti NUP teyagala kugamba nti tugenda kuwa kaadi wantu wonna NUP tiyagamba nti tugenda yagano kikugamba but bwe kiri kati muzanyo genda beera bwe guti Zahara bakuwadde kaadi ye Makindye West wakola vetting ya Makindye West Makindye West bagenzo gaba kaadi nga bakakasiza nti vetting ya Makindye West yakola ki yaggwa mu kaadi eno kwaliko abantu abalala kuliko Musiri Alan Sewanyana nani omulala ndowooza byebo Musiri kati omuzanyo guli bwe guti Musiri yatutteyo bagita dispute okwemulugunya mu kakiiko k'ebyokulonda n'agamba njagala Zahara otegere owulire bulungi nti omuzanyo guno bagukuzanya ate bwe gugenda okutambula nze ekikugamba n'agamba nti omuntu gwe muwadde kaadi si gye yasaba jjukira nti kaadi gye yasaba eya Kampala Woman MP bagiwadde dda Shamim Malende bino biwandiiko bijje ku nze gamba nti profesa obijjawa ngenda kuwulira omuzanyo ogenda okubeera kati mu kuteekateeka Musiri ne bamugamba nze nga bwe ndowooza nze kooti nga bulungi nze nti tugenda kukola bwe tuti tugenda soka tuwakasuke mwani Zahara Luyirika tumulangire ntumuwadde kaadi aleme kulowooza nti tetwakola ki tetwagezako muwa kaadi ne tugenda muwa kaadi ati tubigenda mu kooti bino bya kitebe sebo ku kitebe kooti ekitebe egenda tuula kati kyogenda okukola kimu Musiri kuba Alan Sewanyana naye tanaba kwogera ye akimanyi naye mugimu oba temugimu wadde ajja kujja independent yenna gwe muleta munafa ajja mukuba kati muzanyo guli wakati wa Musiri ogenda kujja oleete okuwakanya ebyavudde mu vetting ojja complaininga owakanya ebyavudde mu ki owulira omuzanyo guno ogenda okutambula bino bijja kunze profesa gamba nti profesa Divoshi bino obijjawa wandiika nti akasajja kagezi nnyo ne bwe kavudde ku mirimu emirala Musiri bw'avaayo na complaininga ekiro kigenda gamba kituufu ekyamazima abantu bemaki batwaliddemu olukwe ono teyakola ki si gye yayita si gye yasaba bale njala munfune bulungi saagala munfune bubi kati bwebamala ekitebe ekimala okukanya bwe kino ekigamba ekituufu akasajja kano kyekwogera kituufu bwe tebakoze kimu ku bibiri byengenda okwogera bagenda gamba abantu bagambye n'okusinziira ground nga bweyogera nabo bagambye nti ekyamazima tetwakuvetinga kuki lwa Makindye West nyabo Zahara Luyirika Mara sokodde ebbali kaadi kuba n'ababiri Sewanyana ne Musiri tuweeko omu Sewanyana ne Musiri tulabe ani asaanidde okufuna kaadi kati wano wengambira nti nawe Musiri toina 100% nti bagenda jikuwa wandiika wansi ogambe nti kaadi za NUP zagabiddwa abafunye kaadi gwe atwala kuselebitwa akakyokola kyamanyi okubanga otwekumirako on'okutugoberera mu nsonga zino zonna webala kubanga osubscribinga birayo eri mukaaga nigamba atali wala asembedde essanyu mu ssanyu ligenda kubanga lyeyongera naddala abagenda okubanga beesimbawo oluvannyuma lwa NUP okugaba kaadi z'ababaka ba Parliament abagenda okukwata bendera ku mukulondo kwabo n'okwa 2026 bangi nnyo twalabye abantu abamu tebafunye kaadi ng'ate bankizo naddala mu byobufuzi ebya Uganda
wano Makindye muri office zaffe Makindye West kadi bagigabye jukira esawa zino incumbent Alan Sewanyana omusajja wa Bwino ye incumbent ali mu parliament ku wano akikira ekitundu kyawa kye Makindye West. Teyafunye kadi ya NUP bajiwadde omukyala Zahara Lwirika Mara. Zahara Lwirika Mara lyaki eryo siritegeera. Kadi bajiwadde Zahara Lwirika. Ukitegedde kadi bajiwadde Zahara Lwirika. Naye omanyi bisere bisinga sitera kwagala nnyo ku ensonga zange zitunulira mu mbeera eyo. Bwe tunulira Makindye West musajja mukulu Alan Sewanyana ono yasooka okulondera omwaka gwa 2016 mu kulonda okwaliwo okwabangi n'ayingira parliament mu mwaka gwa 2016 ng'ali ku yajja ngani yagira ku kadi ki nja kunoonya kadi kwa yagira ku DP yajja kadi ya DP kirabika mu kusooka mu mwaka gwa 2011 bwe yayingira ebyobufuzi yajja ku bwa kansala LC5 ku lukiiko olukulu lwa KCCA kansala LC5 ngali kadi ya DP kati mu mwaka gwa 2016 nga yesoga parliament mu parliament ye 10 najja ku kadi ndowozera ya DP abaserabidde bwerabizi mwaka 2016 najja ku kadi oba yali ya DP ndowooza nayingira parliament. DP bwe yafuna mwensasage ng'ekibiina ki NUP kizze Honorable Sewanyana Alan Sewanyana musajja wa Bwino munnabyamizannyo ne yesoga n'agenda n'abalala okwali ba Medadi Lubega Segona okwali ba Matasi Mpuga Nsamba abava mu DP okwali Mwanga Kivumbi naye yali mu DP ba Honorable Betty Namboze Bakireke bali ba DP ne babagamba nti ba watermelon kungulu ba green munda ba red sigeza nti basale dilo ne bagenda mu NUP banji nya bagenda mu NUP. Alan Sewanyana musajja wa Bwino bwe yava mu DP najja mu NUP jukira already agenda kuja mu NUP yali mubaka mu parliament ey'omulundi ogw'ekumi omulundi ogw'ekumi we yajja mu 2016 kati 20 juka kaluka 2016 akaluka 2016 ke katuleta mu 2021 agenda tuka nga bana abasajja ba Alan Sewanyana bavudde mu DP ba ngolobegatta ku NUP ngeri DP ya mawo bajimulekedde bajja mu NUP kati saawa zino incumbent Alan Sewanyana wa Makindye West abadde ne kadi ya NUP ngali ku Makindye West. Omwaka ogwo gwa 2021 okulonda kwa 2021 ekisanja kye kya 2021 is it 2016? Yes, 2016 tekyamutambulira bulungi musajja watu Alan Sewanyana ne jukira mu kisanja kya 2021 kye kyaleeta ne Segirinya Muhammad Dowozi ly'ekyebando ng'akikira bantu bafabe Kawempe North. Era okukulunda kwaleeta abantu bangi nnyo before nga batebana kujja Basewanyana already bali mu parliament nenge akoledde abantu e Makindye bangeri ng'akoze era ng'ekyamutwaza mu parliament at least 80% yali amaze okukolera abantu bo mu Makindye mu kisanja kya 2016 kati yesoga NUP nga ayagala kuyingira parliament ku kadi ya NUP. Mu kisanja 2021 yegatibwa kuba naffe ba Joel Senyonyi ekisanja kya 2021 kyaleta ba Senyonyi mu parliament emijiji emito gyingira mu parliament Alozias Mukasa Werubaga tulabako bonna bagira mu NUP ekikulemberwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu His Excellency sawa zino ali bitundu bye Busoga ali mu kunoonya kalulu bwe bayingira mu parliament eyo wabaawo ebyabeerawo
ne bagamba nti abantu mu Masaka mu Buddu ebijambiya byakyaka mu kaseera ako okitegeera ebijambiya byakyaka mu kaseera ako that was 2022 ndowooza nga bakalondebwa Alan Ssewanyana ne Segirinya nga bakalondebwa 2022 mwezi nga gwa 7 ebijambiya ne bikyaka e Masaka batugenda okuwulira nti ate mbu Segirinya ne Alan Ssewanyana be basupportinga ebijambiya ewandiika ebijambiya. Ekyamazima kiri nti bano ababiri bwe tudda mu mazima tebayina musango. Just ekintu kyabajwetekwako bujwetesi ne basiba abantu bano ekyaviirako ne muganda waffe Segirinya Muhammad okulwala n'ava mu bulamu bw'ensi omwaka guno oguwedde oba gwe guno gwe tulimu oguwedde omwaka oguwedde n'ava mu bulamu bw'ensi eno yalwalira mu kkomera n'avayo ng'apookya ensere bamusiba ne Ssewanyana. I had a full saying mbu lwaki ye Ssewanyana teyalwala ng'ate babasiba babiri kyogamba buli ali mu kkomera temulimu balwadde balala n'abalala balwadde. That was a fool yabadde ayogera ekyobusiru. Kino kindeeta ku kino Ssewanyana avaayo nga maze emyaka that was almost 2 years mu kkomera ekitalya emyaka gyawera ebiri kitalya prison basiba Ssewanyana. Ekisanja kyonna Ssewanyana byali asuubiza okukolera abantu be bonna ab'e Makindye West emyaka 2 n'omusobyo bagimala mu kkomera. Bavaayo nga bonna balwadde nga ne Ssewanyana ali mulwadde agezaako okulabika nti mu bulwadde bwe yeegumyagumya atandikire we yakoma naye tolina wotandikira ensi eno buli wogivaamu ne bwe guba mwezi ogwo ogenda okyuka nga buli kimu kikyuse ogenda okudda nga buli kimu kikyuse okitegedde. Nze nfuluma bufulumi Uganda ne malayo ennaku 2 ngenda okudda nga ndaba Uganda eringa empya. Ssewanyana yamala mu kkomera emyaka 2 ne Segirinya nga bali mu kkomera bagenda okudda nga bye basuubiza abantu. Segirinya yali atandiseewo eddwaliro aguza ambulance nga byonna bifudde biweddewo okitegeera. Ssewanyana agamba nti kale ekisanja kino ekya 2021 kiganye bansiba munyongere chance abantu b'e Makindye West munyongere chance nziramu mbakiikirire ate sigina emyaka gino 5 gifudde mbadde mu kkomera nalina bingi nnyo bye nabasuubiza obbakolera sasobola bikola because bansiba okitegeera. Kwe kusalawo n'agamba nti kanziremu nsabe NUP card bampe ekisanja kino ekya 2026 nziremu nkiikirire abantu b'e Makindye West. Ssewanyana Alan Ssewanyana ne yeesowolayo n'agamba kanzireyo nga boolaba ku screen nali naye nga bali mu vetting ne mubuuza Alan Ssewanyana ku mulundi guno biki ebiganye byogenda okukyusaamu biki ebikyaganye n'agamba njagala kukolera abantu bange n'abasuubiza ebintu bingi naye ebbanga lyonna nalina obbakolera nabadde mu kkomera. Alan Ssewanyana ne yeesowolayo n'agenda neyewandiisa n'ayita mu vetting ya NUP afune kaadi akiikirira abantu b'e Makindye West. Okitegeera Ssewanyana yagenda mu kukankumuuta n'ayita mu isi mu kusosola okubaddewo. Unfortunately kaadi tebagimuwadde ate ne bagiwa oyo ataagisaba. Okitegedde kano nkaddamu kaadi tebagiwadde Alan Ssewanyana eyasaba kaadi n'agenda ne mu lwokaano olw'okusaba kaadi eyo bagiwadde oyo ataasaba kaadi nga yali ayagala kaadi ya Woman MP Kampala District yasooka in fact oyo gwe bawadde kaadi yasooka n'ajjako e Makindye West n'ateekayo n'ebipande tugenda okulaba nga abijjeyo akomezayo bya maama Kampala agenda beera maama Kampala ayagala kubeera Woman MP Kampala. That is Zahara Luyirika.
ataga butazi bigambo biri eri mabega kakati munnange Alan tebamuwadde kati kino kindeeta ku kino because nze ndi mutuuze wo mpangalira match ndi obulamu bwange bonna naddala match in fact match ndi West yesinga okubeeramu abantu abawangira mbulamu bwaffe obwokucyakala obwokudigida ffenna tuli match ndi West office za Alan Sewanyana ziri wali opposite Papa's Sport omulyango gwingira Papa's then ekyemanga eri office gyolaba ye Alan Sewanyana yembaka wa wano mu match ndi Alan Sewanyana ekisookera ddala Alan tasosola madini kitegedde idi bwetuuka idi wandika nti idi bwetuuka abayisiraamu abattira ente mujjukira mu idi zibali zaaliwo nga tanakusibwa ne wano gyaviridde mu kkomera nga battira ente abayisiraamu kugabula abantu Christmas bwetuuka nga abawa abakkiriza Alan Sewanyana bwoyita match ndye muno ebi ababoogera nti Alan Sewanyana tali ku ground simanyi kye mwogerako but Alan Sewanyana mulalamu nnyo naddala ku ground e match ndye kino kikugamba gwandabe essaawa zino Alan Sewanyana era nsaasidde oyo yenna agamba nti agenda kuba Alan Sewanyana mu kalulu kana akaddako Alan Sewanyana nageza ajja independent simanyi kyalowooza naye nageza ajja independent mugenda kukakasa Kireva yani mujja kutegeera Kireva yani Alan Sewanyana wano ku ground wano Alan Sewanyana mulala nnyo ddala okwawukana kumwe ngayo kye mulowooza abali ebweru I'm telling you my brothers and sisters Alan Sewanyana bwojja wano mu match ndi West olaba Alan Sewanyana ate abantu bagala kuva eri match ndi East bajje bamulonde mu kulonda kwa 221 kankweja ku byafa by'okulonda kwa 221 okulonda okwo kwa match ndi West kwaliko abantu balinga mukaaga abali bagala ekifo ekyo kwaliko omusajja mukulu bamuyita Ntege Farouk kwaliko omusajja mukulu bamuyita Lusagala Bosco kwaliko Serunga Abubaka kwaliko Chaze Kasim kwaliko Kizito Espirito ne kubaako Lubega Achilles kati muno njagala kugamba kino Alan Sewanyana yawangula n'obululu omutwalo gumu mu kanaana 18,000 mu kikumi omutwalo gumu mu kanaana mu 16 mwe gwe twogerako incumbent Alan Sewanyana eyamuddirira yali muna NRM Lubega Achilles yafuna obululu 4,000 mu 358 okitegeera ekitegeeza nti ne buno obwayitamu ogumwaka 8 nga Alan awangudde eyamuddirira teyabutuuka wakati oba kitegeera yasinga eyali amuddirira n'obululu omutwalo gumu 10,000 mu 10 eyaddako awo yali independent Ntege Faruko ye mumanyi yali musajja wange yafuna obululu 10,207 genda n'okufuna okunonyereza lisi gye ziri ku isi yafuna obululu 10,207 eyaddako awo Lusagala Bosco Lusagala musajja waffe Lusagala eyaze ku bwameya gwa dekadi obwa meya eya NUP mu Makindye yayisimbawo mu 2021 Alan Sewanyana namukuga obululu yafunye kadi ya NUP Lusagala Bosco ku bwa meya yafuna obululu wabundaba obululu 5 yafuna obululu 5 yalina ku kadi ya DP Lusagala yagira kadi ya DP eyaddako awo bamuyita Serunga Abubakari yajja independent yafuna obululu 286 nkutegeeza Alan bye yakuba akalulu eyaddako bamuyita Chaze Kasimu yagira ku kibiina kya ANT ekyamugisha muntu yafuna obululu 199
19 mu buna mbadde muwadde mungi eyaddako awo yajja independent Kizito Espirito yafuna obululu 100 nga temuli yadde akayiseemu 100 kati njagala okaluculatinge bwe tugatta buno obululu bw'abano omu yafuna 4,358 ne tugattako 4,207 ne tugattako ow'ebitaano mu kamu ne tugattako ow'ebibiri mu 86 ne tugattako owa 19 mu 4 ne tugattako ow'ekikumi 100%. Bw'ogatta bano bonna n'ogatta bonna baali bamwesimbyeko n'ogatta obululu bwa bonna Alan Sewanyana yabasinga akalulu ate n'abalekerawo ne balance. Bw'ogatta bano bonna abaali bamwesimbyeko Alan Sewanyana yabakuba akalulu n'abalekerawo ne balance nga tesanamutuuka mu makati. Alan Sewanyana ekimufuula ow'enkizo. Alan Sewanyana omwana nzaalwa yawana e Makindye Kibuye bamuzalira wali Nsambya Katwe wali Katwe United okitegeera. Alan Sewanyana bamuzalira wali Nsambya taata we Sendawula Muzeyi Sendawula okitegedde mwana wa Nsenene. Alan Sewanyana musajja mu Katolike naye idi bwetuuka olaba agabula basiraamu okitegeera. Alan Sewanyana munabyamizannyo abamanyi tiimu gye bayita Katwe United bwe mbaseerabidde tiimu gye bayita Katwe United. Alan Sewanyana atumbudde ebyemizannyo okwetoola wano mu Makindye yonna Makindye West ne kwetoola Makindye East yonna okwetoola Makindye yonna n'ogenda eri Ssaabagabo. Alan Sewanyana kitegeera. Alan Sewanyana akolako ku Top Radio ng'akola program y'ebyemizannyo ate nga editor wa sports n'agenda ku NBS ng'akola sports era gyava atandika okwesoga ebyobufuzi okitegedde. Ono Alan Sewanyana ekyo kimufuula ow'enjawulo. Alan Sewanyana omwana enzaalwa y'e Makindye asomedde ku Nakivubo Bbulu. Abamanyi Nakivubo Bbulu yeeri wali wansi nga ku kwiniziwe egyo bayita Nakivubo Bbulu. Nasomerayo etaamu emu neezirukayo nga sibisobola. Ffe tuli baana b'ekibuga okitegeera. Nagenda ku Mengo Senior Secondary School. Omanyi nti okuva e Nakivubo Bbulu wali ku Nakivubo Bbulu okwambuka ku Mengo SS kikutwala eddakiika 10 naye nga byonna byetoololewa Kibuye Makindye West. Otegedde asomedde ku Mengo SS n'avaayo A-level n'agenda ku St. Matthias Kalemba Secondary School yali head prefect ku ssomero eryo. Otegedde oyo Sewanyana ge twogerako yenna agenda okujja ku Sewanyana Alan nekakumutanda n'ajja ku independent yenna agenda omujjako nga tayi banange bino bye mulaba eyo bye mwakoze vetting ne mukola ki but ku ground birala mu muganda wange eno ku ground birala mu bana boogera Alan Ismail bikoze bitya eno ground birala mu akasajja kamaanyi ebyaddala nga tune byokusaaga akasajja kamaanyi ebyaddala nga tuvudde mu byokusaaga kati gwata vetingibwa tewagenda mu vetting ya NUP ng'oyagala kifo kya Makindye West ogenda otya bakuba batya kaadi wala omuzanyo gwe nalabye ogenda obeera bwe guti omuzanyo genda beera bwe guti Shamimu Malende balaba tebasobola mufiirwa owulira naye nga azahalulika naye amaze okuwanika ki ebendera naye yagala kifo ekyo
ne bamugeeza nga katugendeko eyo bagenda abantu tujafirwa Shamimu Malende ono bannaye ate Shamimu Malende bwageza najja independent ajja tukubaka lugu aye tuswale owo kitegeera ne bagamba katukoze tutya ate ne Zahara naye twagala tukole tutya bano nyengeri gye bejjako Zahara nga tebagiraba kati omuzanyo ogenda kubeera bwe gutinze mbabuulira bino bijje kunze Zahara Luyirika ekyamazima kiri nti NUP teyagala kugamba nti tugenda kuwa kaadi wantu wonna NUP tiyagamba nti tugenda yagano kikugamba but bwe kiri kati omuzanyo ogenda beera bwe guti Zahara bakuwadde kaadi ye Makindye West wakola vetting ya Makindye West Makindye West bagenzo gaba kaadi nga bakakasiza nti vetting ya Makindye West yakola ki yaggwa mu kaadi eno kwaliko abantu abalala kuliko Musiri Alan Sewanyana nani omulala ndowooza byebo Musiri kati omuzanyo guli bwe guti Musiri yatutteyo bagita dispute okwemulugunya mu kakiiko k'ebyokulonda n'agamba njagala Zahara owulire bulungi nti omuzanyo guno bagukuzanya ate bwe gugenda okutambula nze ekikugamba n'agamba nti omuntu gwe muwadde kaadi si gye yasaba jjukira nti kaadi gye yasaba eya Kampala Woman MP bagiwadde dda Shamimu Malende bino biwandiiko bijje kunze gamba nti profesa obijjawa ngenda kuwulira omuzanyo ogenda okubeera kati mu kuteekateeka Musiri ne bamugamba nze nga bwe ndowooza nze kooti nga bulungi nze nti tugenda kukola bwe tuti tugenda soka tuwakasuke mwani Zahara Luyirika tumulangire ntumuwadde kaadi aleme kulowooza nti twakola ki tetwagezako muwa kaadi ne tugenda muwa kaadi ati tubigenda mu kooti bino bya kitebe sebo ku kitebe kooti ekitebe egenda tuula kati kyogenda okukola kimu Musiri kuba Alan Sewanyana naye tanaba kwogera ye akimanyi naye mugimu oba temugimuwadde ajja kujja independent yenna gwe muleta munafa ajja mumukuba kati muzanyo guli wakati wa Musiri ogenda kujja oleete okuwakanya ebyavudde mu vetting ojja complaininga owakanya ebyavudde mu ki owulira omuzanyo guno ogenda okutambula bino bijja kunze profesa gamba nti profesa Divoshi bino obijja wa wandiika nti akasajja kagezi nnyo ne bwe kavudde ku mirimu emirala okitegedde jjukira nti waliwo abagamba nti Luyirika mbu yaliwo nga batunda omwala gwe Nakivubo kati ebisoko tusoke tubireke kakati mbu kigenda beera bwe kiti Musiri bw'avaayo na complaininga ekirebe kigenda gamba kituufu ekyamazima abantu bemaki batwaliddemu olukwe ono teyakola ki si gye yayita si gye yasaba bana njala munfune bulungi saagala munfune bubi kati ekitebe ekimala okukanya bwe kino ekigamba kituufu akasajja kano kyekwogera kituufu bwe ba tebakoze kimu ku bibiri byengenda okwogera bagenda gamba abantu bagambye n'okusinziira ground nga bweyogera nabo bagambye nti ekyamazima tetwakuvetinga kuki lwa Makindye West nyabo Zahara Luyirika Mara sokodde ebbali kaadi kuba n'ababiri Sewanyana ne Musiri tuweeko omu Sewanyana ne Musiri tulabe ani asaanidde okufuna kaadi kati wano weŋŋambira nti naawe Musiri tolina 100% nti bagenda gikuwa yadde watuteyo dispute okwemulugunyako toli 100% nti oli bwe bamuggyako mbadde nkyali ku Zahara Luyirika sinagenda wa Musiri anti Zahara Luyirika bagenda kuza ebbali osigale bwoti ngeno bw'olingiza nga mama Kampala Shamimu Malende yatudde mu ntebe eno bw'olingiza tolina wooli tebakuvetinga ng'oli wano wakati bwoti kati nga bakugamba wali ebifo ebirala mu NUP betujja okuwa nga bw'ogamba sisobola eyo engeri yokka gye bagenda okusuula Zahara Luyirika mu magezi nga tebamumye bwa Woman MP Kampala nga tebamugobye ku kadi ya NUP ku Woman MP district yengeri gye bagenda okukola batya exit ya Zahara Luyirika that wandika nti that will mark the end of Zahara Luyirika
zijane in NUP. Because she will get mad. Anyige. Ajje independent. Bino bijje kunze. Bino ebintu bitereke. Gamba nti Professor Divorce ebintu tubiterese. Wandika nti Divorce byotugambye byonna tubiterese ku katambi. Bino ngabwe kugamba ebigenda okubeera. Bagenda okugamba nti ekyamazima kiri nti ku ground abantu bagenda okugamba kiri abantu bagambye nti Zaalika ekyamazima tetwakuvetinga Makindye West. Ebintu abantu baganye. Nze nayise muno nga bagamba Sewanya na waffe tumwagala bakomewo. Alani Sewanya na akome. Kati awo nkugambira nti muganda wange. Politics is malakado. Wandika nti malakado. Wandika nti politics is malakado. Kakati nzira wano. Wenkugambira nti ne musirikadi naye tagirina. Bagenda okutunuulira kuba gye nayitidde no nga bagamba ne musirikwe mwagala okuwa kadi ku ground taliiwo. Tumuwulira ku kitebe. Wandika nti musiri ne ku ground bagamba taliiwo. Ne ku ground bagamba taliiki. Kubanze ndi Makindye ndi wano opposite paka wano kwekyande mu kizimba kita Golden Plaza wenkolera. Ndi Makindye West kuba nange nkimanyi nti ku ground maana ya mye. Awe nkugambira nti musiri nawe to yadde wataddeyo kuwabako olinga yawaabye eti Alani Sewanya na afune kadi. Okitegedde ekintu ekyo. Nti kati chance ya Alani Sewanya okuddizibwa kadi eri ku bitundu 98 akamu kakyali ka musiri. Eri ku bitundu 98 ku 100. Wandika nti Professor Likasajja kagezi nnyo ensi yali yakutuulira kati kewaze oli muzibu nnyo ddala. Mulabe game egenda okuzanyibwa gye bayita omuzanyo gwe bayita syndicate. Waliozanya ko ku syndicate? Omuzanyo gwe bayita syndicate. Syndicate ono mukuba akalipo. Omukube master ojjewo ono. Kati ngono bwaba asigadde wano makati kati banange Professor ebintu abijjawa. Waliwo wano Sewanyana, waliwo musiri mu makati wano waliwo Lwirika. Lwirika yali maaso musiri yali wakati ngati bangana wema. Kiri bwe kiti bana babiri tebafunye. Ono ye head ali waggulu Lwirika. Kati bagenda setting ono awakanyono yafunye kadi. Ono agenda kubeno nga asirise ono kubaita Alani Sewanyana ono musiri bamusetinze akubono Zahara ono Alani ono musiri oshegede bwe bakubono asindikiriza ono bamusindikiza namujjawo ne bagamba anti kale ne guddamu ne banyenye empiki ne bagamba bwe tudzeeko eweno batulaze nti ku ground biralamu. Kati gwe musiri kyogenda okukola gwagenda okutwala omugugu gw'okugamba nti gwe wagobesa Zahara Lwirika. Ono taliiko kizibu Alani Sewanya akyalina alikate alingiza bulizaga. Look at those fools. Kakati ono bwakebe ku nga taliyo musajja mukulu Alani Sewanyana ayingirewo nti ku ground kwali abalwaniride ekibiina bamusibye emyaka emeka ne bamusiba n'alwala ne munne gwe bamusiba naye n'afa omusajja waffe tumudize kadi. This is now katudeko abasoma kasansika primary. This is what we call cross pollination. This is self pollination. This is cross bava wanjawulwe. But what we call pollination is the transfer of pollen grains from the anthers to the stigma. Transfer of pollen grains. The pollens are going to be transported from the anthers to the stigma.
So meaning Zara Yurika is the foreign. By the transporter who is Musiri. Osegede. Pa tuina gundi za pollination. Bazita batya bazita beneziyamba kukola pollination mu luzungu bachita batya nchera bidde. Agents of pollinations. Agents of pollination. Musiri ajja kubeera agent of pollination. Agenda kati Musiri agenda otwalira omukulu ono pollen grains. The stigma. Kati these are the pollen grains. They are carried by Musiri to bana kati mutegedde ebintu bya science bwe bityo bitambula. Matrices XY twagala Z in single matrix. Find Z. Who is Z? Z is Alan. This Alan Sewanyana. XY. Na twagala Z in single matrix. Mutegedde ekintu kino. That is the game. That is the politics. Meaning nti Zara Yurika for God and my country Katonda n'ensi yange tuliyambala engule. Alan Sewanyana has the card officially. Bwandika nti professor kano ka professor kavuddewa abantu abali ejinja mu campaign n'omukulembeze mu mukume bulungi bannange. Ndabyeko omusajja bamuyita Muga Adam Swift. Ate muloza Adam Swift ambulance yadatadde ku president yamuyambeko mu campaign tiyagikomezaawo. Anti amawulire gamusanze nti kadi togifunye yerubaga naga mumpa ambulance yakanzi vugenzire. Temusawa kwa Virginia nasola talina ambulance wano. Nze nga nalese kanzire Kampala agikomezaawo. So that's it. That's it. Alan Sewanyana akomyewo mu game. Kadi agirina mutano. Because ku ground wano wali. Alan wali. Tugende tuuza abantu babiri basatu bana. Babuuza nini bakawe machindi atakoza atya. Okitegedde. Abantu beewera wano Alan watafunye kadi bagenda agenda kujja independent ati bamuwe. Wandika nti bagenda kumuwa. Bagenda kumuwa akalulu. Akasajja ka Alan bambi tekalina buzibu na muntu. Bakatadeko buli kimu naye but the guy is simple. Talina buzibu na muntu. Nziwe. Byebyo sina mugati gwe nalidde nkolera abantu. Gata wandika wansi nti Professor Divosh. Professor Divosh akolera abantu. Ngamaliriza n'ekyo kyakibagamba mu video yange eri nga ntongole but officially navudde ku BBS Terefina. Officially navudde ku BBS Terefina ne nkola byange netengeredde ku mikutu gyange gyenjawulo ku YouTube Celebrity Tracker and ku Buzz TV kwendi ku Rock FM emikutu gyange gyonna kwendi nja kubamba bulira buli kimu naye but BBS ndebaza olw'okuba nti mumbundamize emyaka 6 tutambudde ffenna mu lugendo luno n'okutuuka wano kambagaza olunaku olungi mweraba.